Endagaano eno etuukiddwako yakuyamba okutumbula ebitone by'abamusaayi muto mu ggwanga kibasobozese okuwangula engule eziwerako. Ssaabaduumisi wa Poliisi General Kayihura agamba ekisaawe kino kya mugaso kuba kyakuyamba bannayuganda okuzuula ebitono byabwe n'okubakuuma nga balamu nga bakola dduyiro. Poliisi ya gavumenti nti security agencies nga poliisi n'amagye ziyambe Olympics Committee ne Athletics Association ne association zonna z'emizannyo okulaba nti tuzimba aba sportsmen and women abazanyi bawogulu nnyo abajja kutuleetera gold medals. Poliisi ewadde ettaka lya yiika 4 okugenda okukolebwa eddimu lino. Yakulira ekibiina kya Uganda Olympics Committee William Blick agamba nti poliisi y'empagi y'ebyemizannyo mu nsi yonna era kino kyerokera ku bannabyamizannyo nga John Akibowa ne Stephen Kiprotich. Ekifo kino kijja kuba kitendeka abaddusi n'ab'emizannyo okulaba nti basobola okukiikirira eggwanga mu mizannyo egy'Olympics ne Commonwealth, ate kijja bategeka okulaba nti basobola okuwangula medaali emizannyo egya football, rugby, hockey, volleyball, basketball, taekwondo, tennis, shooting, archery, emizannyo gyonna egiri under the Olympic banner mu Uganda gijja kubanga zisobola okuzannyibwa wano. Ng'omukka weefuba ono, ekibiina kya Uganda Olympics Committee kisomesezza abasirikale 3 mu byemizannyo. Ekibiina kino kyafunye ensimbi emitwalo gya $3 okuva mu kibiina kya International Olympics Committee okubayamba okwekema eddimu lino. Olivia Nakate, WBS TV.